bengamba ng'Abanyarwanda nze nja kuboola naye bazze mu kaseera kano batulwanyisa bevudde abapulezidenti geno b'ebibiina era befuula abagezigezi okusojja okukulembera abasawo so basuula busuule ne tubeerako ne bannaffe abamu tebasamirangako talina wadde omuzimu ogw'ejjenje naye n'agamba ndi pulezidenti geno w'abasawo b'ekinnansi banna nze ni musajja alina lubaale ni musajja alina amayembe ni musajja alina emisambwa naye neewuunya okuva ku Benigulu nga bwe tuli bakulembeze omukulu oli kyagambye kumanga fina tubadde nga tuli bakulembeze tukoze ebibiina ebyaffe ne tufunye abantu olw'okubanga bali ku kantu kadogo ate ne bajja bafuna omukisa ne bajjayo ebintu wa pulezidenti Museveni bo ne beekolera ebyabwe ne bavuga amamotoka ne bakola byonna byebaagala ne balinnya ennyo ne bagenda gye bagenda naye mu abasawo b'ekinnansi mwe mubeeri kubanga temumanyi bya munda ne mukuba embeevuulo naye muntu omwagala otya nga takulowoozaako omuntu omwagala otya nga takulowoozaako nti gwe gy'oli nga ne bwogenda mu kkomera tayinira ku lulwo wabula ne babayita nimuloka mufuuluka embiro mwe mufuuluka embiro tugundyaze osanga n'abawa n'emmotoka ez'empewo kale nno mbabuulira okufuna ebibyo jajjaawo linda akuwa ebibi tewasamira bwereere era bagamba pulezidenti waffe Kaguta Museveni n'akamusinkana ebbanga ddene nga musaba ebintu byammwe yatuwa biliyoni emu bwe yatuwa ne wabeerawo omukulembeze omu ey'erimi kati yakula ennyumba y'abasamize okugibeeramu mpaka wali n'agamba abo temubawa muziwenze ngende nzitwala era bezimuwa ofunye bulungi era ne tumuwa enzikiriza y'obuwangwa n'ennono naye wadde bwewaawo okoze omulimu munene n'abantu bakulwanyisiza nnyo era singa toli mulamu bagezezaako okukunyiga mu ttaka bakunyigire ddala ogende naye mu Katonda oyo Katonda wa jjajjaawo mulamu nnyo yeebala nnyo kukuuma bakadde bange senga nazze edda wano naye mbaako mu State House nga ngoba ebintu by'abasawo bonna kubanga sirina kibiina kimu nga twagala abasawo b'ekinnansi tusobole okubakulaakulanya ndowooza nga n'abafuna ekibiina kye bayita Gluten Twasonoiras Apparatus Association nasookera mu mukono nengaba ebintu nengaba enkoko nengaba endokwa ndowooza abamu z'abatuuka ne baganda baffe abamu we baalundira enkoko ezo waliwo gwe nawulira nti emmotoka yamutomerawo naye ng'enkoko twazireeta mu mukono naye mukono mwalimu entalo mpitirivu nga mulimu abantu abatangajja mukono egende mu maaso kubanga tulina abalabe baffe abazze batuyigganya ebiseera bingi nga tebaagala tubeerewo mu bujjajja ng'era bagamba nti abo basaddaasi batemu naye nga teffe tujjanjaba abantu okusobola okubeerawo nga balamu era mukulu Lutankome Jamiru tukwebaza otukiikirira obulungi okuba omukiise omulungi kubanga tetufunye bizibu bingi nnyo okusingako abakiise abaaliwo bwenze wano nsanzewo baganda bange benze mbangana nabo ng'omwami oli oyo n'oyo ali wakati nendaba jjajja buyondo era jjajja buyondo sooka ojjako wano eba byabwe byakwekuuma nga babba abantu nga tewali abakwata mbabuulira abasawo b'ekinnansi muleme kukaaba maziga mumwe kenyini mwereetera ebizibu ffenna tubeere wamu tusobole oba sente Museveni aganye ozituwa kyaliwo kati mu kaseera nakwetanga zituwe twekulaakulanye watuwa ettaka n'ogaana okulitukwasa n'otuwa kino n'ogaana okituwa abasawo b'ekinnansi tuli mu bbanga n'owakabamu be tumanyi abatwala emiliyoni 4 ne bagenda batwalayo miliyoni 2.5
ne bagula amamotoka naye babagamba maama simanyi biki ne bazinazina obuzino bwekirogo obwo si we twagala twagala amazima agaliwo nti bajjajja b'abaana bakulaakulanyi ng'omukulu ono ow'ekibiina ki esooka ejjeko wano gavumenti wetuba tuli wano Tutankome Jamiru era Tutankome Jamiru yalaba nti abasawo b'ekinnansi babakwata abamu batambuza emmumbwa bwe batambuza emmumbwa nga bagamba tulina kukola ti gavumenti ng'etaddewo etteeka eritugoba ng'abasamize nti basaddaaka abantu n'abatabuzi b'eddagala bagaba obutuwa kwe kusalawo tusobole okusomesa abantu obe ng'olina embuga musobole okusoma okusobola olyakusange ng'olina satifikeeti ekukkiriza mateeka weewaawo tulina satifikeeti nti bwe tuba twasamira Lubaale yagamba nti mugende mubeere mu biina mbabuuza ekigambo kyange kiri kimu bwe tuba twasamira Lubaale yabagamba mugende mubeere mu biina oba olina jjajjaawo oyo eyakutuuza yalina okuwa ebbaluwa nti nze natuuza gundi nze namutereeza Lubaale we agende akole naye abantu bazze bangi nnyo olw'okuba balina enkola yaabwe ey'okunyaga abasawo fetukikooye Uganda n'endaka yayo gyekibiina kino twali naye Ben Gulu yafa nga yeewozeemu biliyoni namba era ekibiina kyo ne kiggala Maama Ffenna n'akiddukamu kuba nze nali vice we nze nali vice wa Maama Ffenna naye ne ŋŋamba ate ngendo balonyezaako nga si basawo bakinnansi naye nga nsibeera nabaffere nze nnuze wange nekolera ekibiina ekinayamba abasawo b'ekinnansi era mbanyonyola ngamba mutandike okusoma mufune satifikeeti entuufu ezigenda obaya ffe tuliwo kubakumaakuma kuboogera mu gavumenti tetusaddaka bantu tusaddaka mbuzi na nkoko na bisolo na binyonyi omulimu gwe twagala oyo omukulembeze asiwuka empisa mu kibiina ekitaliiwo neyita omukulembeze natandika okutulugunya abantu mbadde nsabamu abasawo b'ekinnansi bonna Mukulu Mukasa buli gwe yakosaako owandiika ebbaluwa ofune olupapula obawandiika amannya n'essimu zaabwe sebo omupoliisi nze omu eyagula entebe awo ndowooza nkyajju era bw'ogezaako okukola ebyo njagala mmwe kennyini mubeere bambega mu bantu bammwe musobole okugyawo obumenyi bw'amateeka ate mukwataganye n'ebitongole ebikuuma ddembe musobole okukuuma eggwanga lyaffe nga ddungi amanya n'eddoboozi bampita Jemba Lumya Mayengo nga nnyonnyola abasawo b'ekinnansi nti pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni yatuwa akawumbi kamu ne sente ze yatuwa n'atugamba bagenda tuwako miliyoni 5 tetuzifunanga ne pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni naffe tugenda kunaaba mu maaso ng'abasawo b'ekinnansi kubanga mu kaseera kano ke tulimu abasawo baffe ab'ekinnansi bazze ebbanga ddene nga bakulonda naye kati ogenda tulaba nga tutuse ku State House entebe oba tunajja abantu 500 okakasa nti abasawo b'ekinnansi we bali ate tujja kwaya Jamiru Lutakome era nze ekiikirira abakozi b'eddagala ery'ekinnansi mu National Drug Authority. Olwaleero tubadde wano Mukono nga twongera okutikkira abasawo baffe abasomye level 1 level 2 era nga tubakwasa ebbaluwa ezikakasiddwa ekitongole kya Directorate of Industrial Training ekiri wansi wa Ministry y'ebyenjigiriza. Mu bimu ku birungi ebiri mu trainings zino abafere basusse mu Uganda muno abasawo ab'ekinnansi kumpi ku basawo 100 kuliko abasawo 6 nga bafere. Tukoze ebintu bingi nnyo, tukoze registration, tukoze biki
byonna bibadde biganye naye katulabye nga training eno abantu bebagiyitamu omuntu avaawo ng'akyuse mind ekyuse abadde alowooza okufera abadde tamanyi kyakukola mu ddagala aba akiyize so kigenda kendeeza nnyo omuwendo gw'obafere ate n'okugoba abo abalabidde balowooza nti badde bajja kukibeeramu kubanga okufuna ebbaluwa eyo oteekwa okubeera ng'oli musajja mugumiikiriza ate era ng'oli mukozi kubanga bagisasulira so kati omuntu apasisitinze n'alemeramu ekyongero tukakasa nti ddala muki musawo mutuufu era omulimu gwagwagala kababeere bano abakola obw'obujjajja empewo egumiikiriza n'etuula mu kiraasi ne bagisomesa n'efuna ebbaluwa tulowooza nti era yentuufu so mu kiseera kino etteeka lyaffe era Traditional and Complementary Medicine Act President yaliteekako omukono era tulinda minisita okuli operationalizinga wajja kujjawo kanso egenda okuwandiisa buli musawo yenna anaaba amaze okusoma akulira association ate alina appointment eya government kitegeeza nti abo bonna abakayana ate nze mbagatta era bwe bakayana bwe mbawulira nga bakayana bwenjira nga mbayita mbagamba tambulire wano newankubadde nga wakyaliwo abakyali abazibu ennyo abataagala kwegatta naye tulowooza nakyo tujja kukikola naye ng'entalo ezo zibaddewo tezitandise kati zibaddewo okuva ku mirembe gy'ababbeeni ggulu nezitambula naye kati tugenda kuzirinnya ku nfeete naye ng'ekigenda okusingira ddala okukitukuzimalawo era lyetteeka lyaffe kubanga lirimu akawaayiro aka formation of the National Association ate National Association egenda formingibwa Honorable Minister kati buli muntu yenna alina alowooza nti mukulu ye pulezidenti w'abasawo yaani gavumenti bwena emala okuteekawo waayo bwekakasiza ng'ayise mu tteeka naye byonna bijja kuba biwedde era njagala kusaba bonna abakayana abalowooza nti be bakulu basse emmundu wansi tukolere wamu tuyambe omusawo wa wansi asobole okubeera ng'atumbula eddagala lye oba byabuwangwa atumbula ebyobuwangwa bwe tusobole okubeera nga tukulaakulanya Uganda n'eddagala ly'ekinnansi abasawo ab'ekinnansi tudde mu nsi ekulaakulana abasawo ab'ekinnansi beerowoozaako ng'abasawo ab'ekinnansi ne beerabira nti nabo bannayuganda puroguramu za gavumenti zize emyoga parish model operation recreation buli kimu naye bagamba abasawo ab'ekinnansi tebatutaddeemu so nga ate babeera ku byalo ewabeera abantu so njagala bakubiriza buli puroguramu ya gavumenti yonna egendamu mugendeemu ate era mwewandiise mu buli puroguramu yonna egenda mu maaso abasawo b'ekinnansi b'osiŋŋana nga tebalina nnanga muntu abasawo b'ekinnansi b'osiŋŋana nga newaali talinaawo kiwandiiko so tuteekwa okubeera nga tuyina engeri gye tulabamu ebintu mu ndaba ey'enjawulo tusobole okukulaakulanya omulimu gwaffe ne gavumenti etuyambe gavumenti esobola kuyamba buli muntu yenna era tuteekwa okukola kwekolamu emirimu tusobole okubeera nga tweyamba so oyinza okutunuulira kati mu bibiina byaffe bye tulimu tulina table banking twagala nakugulawo banka namba nga yabusawo bakinnansi katutandisa okuwola abantu abatuuka ku bukadde 5 tulina mu welfare erabirira bannaffe nga bafunye obuzibu tugaba emiliyoni okuva ku 3 okutuuka ku 6 so kati enkulaakulana eyo gye twagala abantu abasawo bagibeeremu basobole okutambula emiti kati balina okumanya nti emiti y'eddagala balekerawo okugyonoona naye kenso etukoze bulungi nnyo kati bagenda kiraba nti eddagala liva mu miti gyaffe gino egya bulijjo okulaba abakenso nga eno institute yanjawulo ku institute endala zembadde ndaba nga eno institute esomesa abantu ku bintu ebisoboka kubanga eddagala eriri habs tuzirina kati kyansanyusiza nnyo okulaba nti bakutte ku nsonga esoboka ate nga tumanyi nti habs ziwonya obuzibu obubadde mu habo medicine tebaliimu okubispecifyinga nti oba onywa kyenkana bwekiti oba okinywa ssaawa bweziti kataba ne basigala nga banyooma eddagala lyaffe erya habo naye nga ddala tumanyi nti n'abaana bali paakinga mu mikebe balijja mu habs kati kye batubba kikino nti batwala habs zaffe nga kumpi tebazitaddeeko vali yonna ate ne batuseera nga baleesa eddagala kenso kyeza okukola kwe kulaba nti ffe tukolesa habs zaffe ne tujja mu habo medicine
ekyo kinsanyusa ennyo kubanga awo naona ayonoona noona ayonoona hubs ngalowooza nti tezirina mugaso ajja kufuna akatale kaazo era nsuubira bakenso we banaatandika okukolera ddala bajja kutandika ku attachinga value ku hubs zaffe n'olwekyo ne environment yaffe bajja kuba bagiprotectinga kubanga hubs zijja kuba zirina omugaso kati ekyo nkyagadde nnyo era nenkibeebaliza nembasaba okumakinga sure nti kenso eno esigala ng'ekola ebintu ebya value y'amaanyi kubanga kati bagenda kwatinga value ku kintu kye bakola bafube nnyo balabe nga tetuyingirirwa baffere omuntu najja n'atandika okukola ekiringa ekya kenso twagala ekintu ekiragira ddala nti kino kya kenso era tusaba ne gavumenti bayambeko bwe tulaba nga waliwo omuntu ayagala okubayingirira okubataataaganya mbeera mu Mukono naliko MP omukyala wa district eno ate 26 komawo okubeera era MP omukyala ekola emirimu mingi kenso ekola emirimu miki eyigiriza abaana amasanyalaze eyigiriza abaana ebya holding eyigiriza abaana abasawo b'ekinnansi nze ndi jjajja w'abaana nina emisambwa nina ejjembe nina lubaale bano bonna be mulaba wano balina amayembe balina emisambwa balina lubaale abasawo b'ekinnansi mukama waffe wadde tannayogera